nebaza Mukama kuba nasobola omanya omutima gwo off stage ate natunuulira nnyo omulimu Katonda gwe yakozesa oba gwakozesa. Mbajjukira edda nga mubatiza abantu almost 400-500 on a daily basis. Nze ndowooza ntuuse ku level nga kakati nnumirwa nnyo obwakabaka bwa Katonda okusinga nze ng'omuntu. Nkusiima nnyo omulimu gw'okoze. Nyina abantu bangi nnyo, abamu bali ku worship house, abamu tusaba nabo ekiwaatule, nga gwe yabaleetera okwagala Kristo. Nyina abantu abamu, waliwo omwana omubamita Chloe akola na mutotaala eyo, ye n'ennyumba ye ne maama we ne famire ye bonna gwe yabaleeta eri Katonda. Kyokka nga atuyamba nnyo. Anti wange, anti Mirembe, ye ebyokulokoka eri yabita. Ku Baati Valley walokokera, kati muweereza w'amaanyi. Emirimu ng'omukulu Ssenkubuge bw'agambye, toyinza kumanya omulimu gw'okoze. Nzijukira olunaku lumu lwe neewuunya Katonda, nali nva Buddo SS. Most times ba Sunday people, Sunday pastors obeera ku church. So osobola omala emyaka 12 nga tuvanga ku church, mu budde bwa church. Ebyewalala oba obiwulira naye nga tobiraba. Kakati abaana ne banemerako Buddo SS ne ngenda okusanga mu Kaaga. Kitegeeza nayita ku Canaan Land kusaawa nga mu Kaaga 7. Nalaba ekintu kye siraba. Nalengera waggulu Canaan Land nga abantu balina we bayita. Eno ku kkubo ku main road, ku Southern Bypass, nga taxi zipaakinze ndowooza nga 50, naye nga tebagenze, nga baziyimiriddeko waggulu, nga bataddeko soroti, nga bw'ogamba wanika emikono ku taxi waggulu, nga bawanika emikono bwe. Neneewuunya nnyo ekisa Katonda kyakuwadde. Pastor Bugingo Katonda akwagala nnyo.